masomero agacha yellow eyes ebya red eyes omalya nsimbi nga benga manya agali mu ggwanga bajja kugalawo nimutwala ku red eyes ngateka mususu edda neba nange ebyo ebintu neba na abazadde bede nawo no bali bazibu mukko kubanga ate edda ebintu byaberanga organic obula kati tulina GMOs kati buli kimu omwana dde kukinyebwa ekinene Nakaze joba nganyeza kusubira wa Jennifer. By the way, Jennifer's bride salon yansibe mbiri. Omuchala ali kansanga akava KIU awo jo musanga braids nazo yagala. Nenze kati dagala binene. Hano kwatono. Hello. Oliwa. Hello nine. Zembunye bonye katoka. Tamulango damaso wana. Muleke muveko. Bwati. Ola motoka weri jango weyongera maso. Omuntu. Abonye olabe yubipijeva ya black but ye motoka sigala ngojja maso obuntu naye nga bwe tugenda okubeeranga ne Kasuku every Thursday wano ku channel yange twakatumye sister and blo every Thursday every week tujja kuba tukafulumya ngano ku YouTube channel paka otunafuna ate otunatuchukubira ate mu ngeri enjawulo naye nga tamanyi nti ageze na pero saati ye kakatumuwulira kage y'abantu kabakuba oluseke era tugenda kwagala ekyane oba kigenda gayani ajja kwesanga nga ebyo ebikundi kwebiri ebyo ndowooza tebabitutte ne musaasi ayinza okuba kati abaasa amatu naye nga bwekityo bwe kiri but anyways ndeebaza okubanga kumwemuli thank you for sharing akobaka balimi bako kwanga subscribing and sharing and commenting and liking yana kwamba wa enamba eri official je mujjo kuberanga mumpeza ko messages abasinga okubanga mwagala okubera ku channel eno n'abasubira okubanga muletako obulango bwammwe banja kubava wa that number mubenga kumwita ate tuberenga tukikuba mu ngeri yakatawi ogoma kinno wale zero ozo ganto ina mu milioni 5 anzina aliwa nzina kati nine ebintu ebitachansumbu warufi milioni 5 mba nazo mba nazo kati beti esimu ye yagize yatise beti onokobanga mwaka haga koka ebukoto wetu tuula tuchogereko ye kati kawala achakaliko nuzi tonsumbuwa tugende maso balenga we twakubye tutatandikira tubadde tuliwa nalijja kukinyebwa kinene binene ebyedda nedda ebifumbe ko ebyo binene bitwakonanga betuti kati kino nadde ndi mukusaba mbiri wa Jennifer we kansanga yesterday omuwala waliwo omukyala bamuta Bbeere yaleta ebinyebwa alina obunyebwa obutini buno obwaffe obwa bulijjo alina aganene mbadde ndoddo agalinga labba panage ninga ino na GMOs binaga aganene galingawo edda agalaba ko galinga gakala ndala aganene naga nga myufu nga buno obwaffe obutini ninga abanna tukyalina kintu kyetulanga kiri organic tebiri bigenze bikendeera omati ne bombo tali kyakaawa ebombo tali kyakaawa olaba ne soda bwe twanywanga edda n'atuyita mu ngendo takyaliwo nendo zoloka twamunywanga lwabalirirwe ndowooza ayinza okuba yensonga lwaki kyakyuka kuba yali akyali original naye ndowooze newe bingi n'abantu bonna tebakyali original butereevu kwana mwe kati abasajja mwakyusa mukati mwena bintu mweteekamu kati ebitakyali original nga luli anti kati ensi egenze ekyuka kati ebintu by'ensi kati ebisinga biri wano tebikyali wano okitegeera kati ennaku zino tuli ku the end justifies the means kyetuliko yensonga waki olaba nti osanga nga ababeeyisanga abawala abasiyazi be balina ssente okitegedde kati gwe nojja n'obanyiigira n'oleekaana n'okola kyokola ogenda omaliriza ng'oli ku mulimu gwe gyokola ataawo abasajja kati ebintu ebisinga kati biri wano byadda wano obadde ogala bagala kugala amasomero ga Red Eyes bajja gaggalawo ne wano e Uganda kasa kineeyongera ne kiyitirira bajja kuggalawo Red Eyes tatta maybe aziba amaaso I don't know naye bagamba mbu gawona gokka tekisoboka bwe bagamba basobola kuwona gokka era ne mu community ya KCCA gye baafulumya luli if I'm not mistaken bagamba gamala ne gakola ki ne gawona but still not you isolate oba I don't know kati gaziba gatya bwe banga gawona gokka simanyi sister simanyi
Inako omukyala gwe nakyazaako awo yayogera Joy actually jamunoonyaako atunnyonnyola yanyonnyola awakola kwaliko mengo mu maaso nannyonnyola ng'agamba nti no red eyes ezo bwe tozijjanjaba amaaso gaza n'okuziba kati simanyi sister ate yellow fever naye simanyi bw'akola bakugema omulundi gumu ze bangema dda kasiddamu nange bangema kati n'abaana bagenda bagema babeera balina okugema omulundi gumu mu myaka 10 bagamba mbu lifetime bwe nawulira that's what I heard simanyi nnyo kubanga saasoma medicine zakatabo kange kaali kaabula awo ojja kuddamu bageme kati awo simanyi kuba n'otambula otya nga tolina katabo ennaku ze tebakyabusaba ate ennaku zino kati ebintu ebisinga biri digito n'ebya covid tebakyabitusaba kati ze negema covid emirundi egi naye boogera mu sisitimu olako empisoni neegi naye wano mu katabo nina 2 era nejja kusa eno nga wansi wano ku gundi wano gye baagiteekako buwuliriza gavumenti bwe teweegema nze bangema nange ati tukola kyagondera gavumenti eriko eddako gyoyagala ekusange basically owagira agipu any government in power abantu kati ennaku zino kati tukyalina nsonyi kwogera ffe kati yes of course abantu bagamba akimala bw'ofunayo ekizibu naye agamba twabagamba mwogereko kituufu mba mwatugamba twogereko n'ekizibu tukifunye naye katuhandolinge kino ekizibu mu bulamu tewali kintu kisinga kaluba nga kubeera on the run because of the state ne state osobola ogidduka tekwagadde osobola naye kintu kibi nnyo abantu abasinga kino kankikubulirire wano Ruth ndi wano people will want it or not anti uliriza kati kankubulire abatuwuliriza bajja kukyagala kiwulira oba tebajja kukyagala and this one I'm telling you out of my own knowledge and experience most people in this country that say they oppose this government they don't. Instead they work for this government. What? Abasinga. Yes. Abasinga. That is deep. N'abantu bangi bemulaba bali ebweru w'eggwanga abakuba enduulu tebalina buzibu na gavumenti nga badduka wano abamu nga badduka wano baali bakooyeewo maa tugende tuyiye ekiddako eri abalala banoonya bipapula abalala bakolera gavumenti. Wow. Abantu bangi osiza ku kyokwogera bwoti nze nkuwadde nga nze I want to go into details. I want to do what church. Volaba. Zolusi ndaba abantu ng'oli aleekaana. Noga kansirike. Abula blo ina bwino. Noga nti kansirike. Nze nina ebifo by'embeeramu nina bye mmanyi. Kyali volaba kati ennaku zino Ruth nina akantu ke natandika. Nagamba abantu nina entalo z'ennwala ne zesitarwana. That is me. Okitegeera. Because kati najjamu embeera y'abantu b'ensisinkana kati nina abantu b'ensisinkanira ddala ssebo nga b'amaanyi kati ng'olaba ekisajja oba ekikazi kiri ekikwasamira ye nga akyalowooza kusisinkana bagenda muwaayo miliyoni kasukutondeka mu ssente zewagamba okufuna. So but what I want to tell you nti abantu bangi tuli nabo bamanyi ebintu balabye ebintu. Era oluusi I think it is sister is part of growing up wabaawo wootuuka n'osalawo n'osirika busisi waliwo omu ku bantu abanene yagamba nti waliwo abantu bentunuulira kabawoga naye mu opposition n'ogakayira boono yabadde wano jjo bwemwampulira njagala kuvaayo mugambe naye ggwe nengane wanna tobalaga ebyobufuzi sibisobola kati gwe walabye eyo parliamentary exhibition bye yaleeta gwe wali okikkiriza ebyagenda mu maaso tuve mu byobufuzi mwana gwe anti kyenkunyonnyola wali nti abantu abasinga abantu mu Uganda basobola okwogerako exile in its totality batono and by batono nkugamba nti bebabeera 10 balinga 14 batono nnyabo kyenkunyonnyola abasinga they are masqueraders bakuba nduulu gye bali bafuna ebipapula era abasinga abo boolaba Ruthi bayita wansi batya wansi ku kkubo alinnya ennyonyi
ne musoole Tanzania oba Kenya najjira ku bigere okuyingira wa yes kati nze nina gwe mmanyi yali ng'aleekaana nnyo naye bisi yatannaddamu kuleekaana gwe tunulira ku bantu abaava ku social media bwe yali ajja ayita mutukula gye baamukwatira bulo madde nkubesinga nnyo agamawulire sigafuna yayita mutukula bw'atuuka emutukula ne bamukwata n'ebintu bye yayogera nabo baali Masakaawo ne babaako bye bakkaanya ne bamuta ne yeeyongerayo najja eno mu maaso. Wow. Lwaki batambuza bigere okuva wali eri? Anti kuba kati be baba bateekayo okusaba ebipapula abamu baba bateekayo okusaba ebipapula epapula babisaba kati bw'osaba asayiramu nti eno e Kampala banjigganya ate tebasobola kulaba ng'okomyewo bw'okomawo n'oddayo kiba kitegeeza gwatereera nga bakukujjako because you can't run away from danger and then you want to take yourself weesuule into danger oba okitegeera kati abasinga nebbawo oli omukyalo oli eyali ayimba jagenda wala nnyo naye ayita awo wansi najja nze mbalaba bangi mu nnaku enkulu mbalaba bangi n'akwegayirira nti tonjogerako tonkuba ekifaananyi kane kasuku ku lugambo lwo nanti kati Ruth olaba society gye tulimu ya survival for the fittest. I know. Oba kati fena tunoonya kuba bulungi kati feezi eri nagivaamu ey'okuzannya kifiiriza nsobola okusalawo okuzannya kifiiriza ku muntu bemanji agati naye kati waliwo omuntu gw'otunuulira Ruth oga nfaaki naye nga talina kye yali akoze okitegeera musajja ati naye ayiiya kubeerawo nga naawe bw'oyiiya kati ennaku zino waliwo gundi y'ebisiya gebadde egenda mu maaso awo ku intaneti abantu banoonya bipapula ng'oli akwata ako kakiriipu kaalagayo nti bannange batuyijjanya olw'ebisiya oba otegeera kye ngamba naye ojja n'olaba oli ng'aleekaanira munne era mukyaziza abo abantu banoonya bipapula they are looking for a better life kati gwe kikulumira wa bannayuganda bali eyo Amerika n'anyigiriza munne oyo simala byakola si byebyo n'amulopa nayo ne bamuzza kati nze siyina kyenfunamu oba kyenfiirwa oli ng'akomyewo okulaba famire ye wano azimba bizinensi zaakole kikubanga siri mu gavumenti sinayo relative wange ali mu gavumenti nanti gavumenti mu gavumenti ninamu mikwano gyange nanti muoli te gavumenti kaseta banguka ne babawo obuzibu era nawe okosi bali nawe nti wemuba nga Uganda teteredde ekosi bali nawe ate bemba nga nze nja kufunamu ng'abaddako bagenda kumpa bifo mpozaawo kyagibola so but most people abali eyo they are not ebyo bya asylum sima exile abali mu reality yabyo batini. However bangi bafulumye wano lwambeera sente zibuze kati nga bolaba ssaawa eno tewali ssente naye kasuku oyogedde abantu kufuluma ne bakomawo Brian White namulabyeko naawe is he back waali yakomye nakuda mu foundation tejja kuddawo mutemukola bubi nammwe anti nze binogera ku podium kati ekisooka nja kikubuulira nga sikukweka nti sente weeziri naye si za kwonoona yali ayonoona yali ayana luli twali twonoona nedda pozi mwalina mu bantu balina kati abatalina gye bali luli twali mu byakweraga kuzimba brandi biki kado bino ebyokuyamba bijja biri sekendare naye kati bw'omala okumanya abantu ne bwe bafaanana kati sente zagenda zeeriira nedda kankule kasuku kiri bwe kiti Brian White abantu abo ababi abo abamanyi abazze ebbali naye kati tulinayo abantu abataliko mwasirizi be tulinayo abakyala bange tabamanyi kati nze nsobola baleeta abakyala bambi abali eyo tabamanyi abamulyamu enkwe abamanye kati baba abamanyi then tayiga abamanyi namulabye eggolo ku NBS I said to myself the man is a fool si gwa advisor we namulabye ku TV ng'ayogera I said the man is a fool why ku bintu abaana abo bye baamukola ne bwe yandibadde anoonya mawulire I have no issue with NBS ekyo nkikubuulirirawo naye omuntu yenna mu bulamu there has to be a limit singa kati mufu singa kati ali mu kkomera byasibukanga awo
But the man came back to the country. He went to NBS and cut to do an interview. Hey, he's a fool and an idiot. Tawalana kyakulaga nti yeta tawalana. Kati bwe buzibu bwe tulina abasinga. But the faster he runs, the better. I know. The faster he runs, the better. You can operate, but from a distance. And I'm not saying NBS future yakola chichamu. Yali ekola mawulire gayo. Gabe yali egamanyi. Or for as Brian says, agamba nti baali bamuwaayiriza. Yes. Kati tosobola kubanga ku byonna bye baamutuusaamu n'atukukola sabbatical 2 years. Ku ye baagamba abamuwaayiriza. Ate be yakomawo yatuukira. Why are they clearing the air? Is it still relevant? I don't know. It depends. Because I'm going to tell you, Baba, kati omanyi is okay la kumacha today or tomorrow. Ngakubi baba yabadde akiriyalinga air nga waliwo abamuzeemu olutalo ne lusuuka bupya era ng'olina oyingira era ng'ayita ffe tuddemu nti sayidi yange ya story eriba eti. No, the man is a fool. Nfe wange, yes, but there are things for me Ruth benkulaga nti oyo mujjawo and you seek to have a friendship with her is I will sit down. Tondekereranga. No, because there are things that require common sense. There is no reason why you have a phone number of your co-wife. Oyagala kwekubya pressure. You know? Oyina baga checking ako buli kadde. Aze akoza ayambadde atya akoza atya bakuweereza ebifaananyi bw'omugamba gweva ku musajja wange you need to be bigger than that. You need to learn, you need to understand. Nze kanange nina abantu abankola ebintu nga sigenda yomba nabo naye nabeesonyiwa. Ne wabasonyiwa. I don't know. Because you see forgiveness and okuleka obulesa omuntu and you ignore. Yes. It is the same. Okay. You ignore someone. No muleka. But did you talk to Brian? I didn't because I expect him. But nali naye ku I think Wednesday. Thursday last week. Nali naye ne munyonyola ne mugamba nti ne muwe ensonga zange nze bwe ndowooza bwe yanditambuza ebintu. Okitegeera kuba kati there are phases mu nsi eno eziyiseewo. Mbadde ngamba oyo mwana producer wange mbadde mugamba nti show ezo nga zi Anikati zi live wire actually TVs kati kye zirina okukola zirina kopa business model z'abazungu ze balimu kati that they host people to analyze issues. They don't do breaking news stories anymore that much. Oba okitegeera kati bw'oba temukoze live kutubuulira kiri ku ground. For example, kati live wire n'Anikati ziri ku maviivi lwaki? Because the phase of abayimbi we babeereranga nga bwe kiseera balina amawulire agali controversial akoze eki biweddeko abayimbi abasinga bakuze. Okitegeera kye ngamba kati ojja n'oleeta omuyimbi oyagala kuwe hot interview takyasobola. Abayimbi bangi Ruth kati ayagala okukola interview nga protecting image ye yategeera batini abakyasolo era kati ola gravity ya China leyo era bwajja n'akola statement eziri controversial n'atuvuga weeki ezi nekinsa hao. Yes. Kati olunaku olwaleero interview zonna buli wamu ziri ku Zubeda. Okitegeera talk show baamuyingira kati buli omu ne talk show abakubira amasimu talk show yo yagambye nedda. Zubeda mwamuyingirira ki? Baamuyingira. Bani ate gwe talk ate baamuyingira. Kikyate mali manyi kyali. Ekyo saagala kiddamu but I think maybe nsobola kireeta but I don't want to discuss it. But the thing is now that passed. Naye talk talina kyali. Talina mukwano. Balina mikwano. Fena tulina mikwano gya. Naye osobola osalawo n'ogaa nti kati saagala kumanya. Ate bw'oba toyagala kumanya oba toyagala kumanya. Yes. Era ne Zubeda naye be yagize n'agamba engeri gye mutaagala kumanya nange saagala kumanya Zubeda. Kati so ne Luyinda. Ogitegedde. Naye kati buli omu ekyo kyaliko. Otegedde bwe mukyaddukirako kati as times move ezo station kati zinatandika kukola analysis. Right. Because
ogenda okujja okukola show ku ssaawa 2 nga waliwo show za BTM, BBS, Baba TV zazikoze. Kalali tulina TikTok. Kibategenda okugamba bagoinga live YouTube. Yes. Stories bazikoze. Yes. Kati gojirese. Olese ki? Kipya kicho tugamba. Nafwe. Kusasira mugenda ne mu interviewing abantu 8. Muna mwogere ekintu kimu. Kati Isima awe yali akola bana basinga aba TV ne radio kye batamanya nti Isima Kaye, Junior, they never used to break the story. However, they could discuss the story. Yeah. And that's where the strength of these TVs is the shows wezali. Kati onako olwaleero they are challenged because they are not enough competent people that can discuss those stories. Yes, is no more. Wisdom is gone. Yes. Kati Junior kati naye yadda ku social media. Akugamba nti ekya TV ne radio talaba nnyo kyakifunamu ate kitaawe anti kati kitaawe tomulaba nti ye akyaliwo because ye atunda analysis oba okitegeera and that is where now TVs and radios have to build their own people nti Uncut NBS yali yekoze yali yeekutte Bakaye ba Isima ba Junior yabakwata beeti bana live watch baite bakola yo nga yabakwata prime buli ekibaawo balina be batafuna lero Junior buli bafuna Kaye ne kusale ne bafuna panels abo kitegeera kati gossip shows zino okuddayo ne zizimba ekintu ekyo bali mu mwakitandika ekintu eky'olugambo lwaki temukikwatamu anti naffe tulaba we moved from chameleon yakubye omuntu eŋŋoomi to wise chameleon doing that exactly. And what is the solution? Okifuna kyengamba kati kyekimu ne bana abagagga baffe abajja including Brian yennyini nti kati eri phase ya buli omu okubanga akwogera kati yavaawo okitegeera kati olina okubanga ebintu by'okola birala nga ki baba asazeewo kuyamba kati alina kuyamba kati nga baanaagamba nti ngenzeeyo mu kyalo nenzimbira abantu amayumba amalwaliro abakyala gye bali bazaala bubi okitegeera kyengamba kati bino ebintu bino ebirala bye tulimu omugagga yazze tutudda yasobola okutula ne tunywa naye si ekintu kati ekikola amawulire kubeera abadde taliiwo nga tunywa obula badde onywa nga zibereya zibikuka birthday wagiyingira mu style Donizera yajja wano jangu obeere wano malirize Donizera yajja wano Donizera yajja wano bwajja wano n'aŋŋamba Kasuku saagala interview n'egi era teyagikola anti yaŋŋamba Kasuku nzize kulya ssente just enjoy ourselves buno obusinapu twabukolanga biki naye nga because nga yakugamba nti Kasuku Kampala nga bw'omulaba muna Kampala oyina omutya nze Donizera yaŋŋamba nti Kasuku oyina otya muna Kampala Kampala abantu bakuba pate Monday to Monday kituufu ate tebaliiko time era n'abantu batambula bwe bagamba nti balina ekitwanga abantu badigize nga bannayuganda ffe twakeeranga ng'ofuluma ojja ku mulimu at 5 nga Casablanca emmotoka zikyakutte okitegeera olina nawe oyita oba okitegeera kyenkugamba so kati abantu balina otegeera ebintu nga bwe bitambudde balina ssente balina nabatalina tebalina for me I will say it and I have no problem with Uncut because for them bafunye opportunity yaabwe ne bamilkinga each story yaabwe n'ebisigadde but me as a friend not as a friend as a person who a newsmaker because buli omu because you see the thing is media ffe tutambulira ku who gets there first who has the interview first yes kyekikyabuze kati no wano abantu bakyagala to be the first bali mu comfortable zone bali mu comfort zone wano abantu baagala to go out of the way to get the story first abasajja bateeka mu ssente basasula ne interview abo NBS for real Kini Kalisa asobola okukubira essimu Ruth beba nga babadde bakunoonya interview Kini Kalisa nakubira hello this is Kini Kalisa how are you Ruth naye kati abani kati bakunoonya watch tetukola interview sina mafuta ndi mpiji nagamba gammeka milioni 3 oba tuweereze emmotoka ekukimi sine yange milioni 3 tulina station wali sheru yagoni genda onywewa amafuta ojje
That's what I'm telling you. Abamu baga nti twagala sente twapia. That is the age. That is where the things are going. So for them, I can't fault them. But a person in Zobugubi, what white have on story that Brian years. Maguruba. Moloko down in the movie, the motor can music jail, the Mustware, the name to be Stamosovilam. But then you're gonna not joke and no guy sees it. I know agenda, I know you come no gamba one, see what Uganda rang. Musan's Kampala. It's just news over Tachogera, Obama Sajawan. Okay. It's in Mutoka and Yakurumo. H2 now when Yin, Kajora Nako Rairo Rofi, so looks around Oganti in Vewa CBS, Nafunayom Sajumna. Which we are giving a okay. Omora so located and a boyfriend, the Mumunyan boyfriend, I watching the watch. Elata Mumuvam, Mutukane Mugama and Cha, but Ivana Mukubanga Jawan, Kadibe Mutukanga, Mukuba. Wajatabasanga na mwasibiye omanyi nkola kasuku osanga ndumenye olungi anti uliza root mubulamu there are things that happen especially with our brothers and sisters. Yes. Sister ojja n'omugamba n'omunyonyola nti vayo omusajja gwe wafunye ali bwati lero ne bamumenya omukono kati n'otuuka mu mutima gwo n'okkiriza n'oga nti ngenda kuziika sister wange waddeyo n'oterekawo wali miliyoni zo nga 5 okumugulirako coffee n'aba funeral service n'abantu kye banaalya mu lumbe oyo n'omusangula kati gwe nodda mu bibyo okitegedde naye kana ekasuku bwolabanga nzigwerayo nkonangako babakoonako muwulira mutegeera nne meka gyonkonyeeko nenzuukuka abantu abali mulavu babakoonako nga bategeera kaze kyagwa mulavu bwetyo sikyasobola kati myaka gyendiko kati kajugu ogwa mulavu ne bbaawo anti bupya kati saawa eno bakeera kumakya n'asalawo ne yeefuula nkonako ate kati mwe mubeera bazibu kasukulu omusajja atolodde naye myaka 2 biki kanda kunnyonnyola nti sister nti zikasombuulira nti beautiful agenda kuwayo kasitowa wali weebake zemani nazze so kati byenjogerako byebyo naye I will say it again here me I'm disappointed Brian White I know you will call me you will ask me but I'm telling you you're disappointed. I'm disappointed with some of the choices you're making. I am disappointed. Oba waliwo amuwabya. Tewali amuwabya. Waliwo abantu amanyi okujja ne baluka ekyo. Tewali amuwabya. Ye mwennyini yasazeewo ne yeeteeka ku pressure. Ye mwennyini. Press conference yadde yaki? Simanyi. Kyakivola basajja baddemu. Kuba nadde simanyi baayise yaki. I didn't know. But that is a discussion for another day. Zammwe zakulya. Kati press conference yade yakimale manyi tuwekuda mu kitinte buto foundation noza abadde ayagala kulangirira maddage kuba so Brian sinaye si muntu wa bulijjo si wa bulijjo naye ayina waali si wa bulijjo naye kati saawa eno ebyo tebyetaagisa wano waliwo abasajja abagagga abasulawo balina se ku bintu Brian White ebyamutuukako era nze namugamba benasinkana Brian White namugamba ebintu ebyo bibiri nze sooka onzijemu nakujjamu ku kamera twaziraba ezo zo kamera biveemu ebyo bitini ku kyenjagala bali manyi ku kye yakujjamu ekyo waliyo n'abalala abalala basobola okubeerayo nga they feel indebted to him that is their issue but I told him 2 things nze sooka onzijemu then ekyokulala weeyagalize kikyotegeeza mu ekyo abeerewo alya essente ze kyokama tazirya nti kati bino bye tulimu byakwagala kusanyusa nakakasa bannayuganda bannayuganda kyomukakasa tosakakasa babakakasa naye era kyo naye kyoba otaddewo kiba kingi anti kyentegeeza so nze bentyo be namugamba kati ebiddako awo biba bibye kuba nze era kati era njogera oba nnyiigira oba tannyiigidde era ngenda kulya nnywe kati kyekyo ngenda kusigala nga ndya nga nnywa bemusanga nampa emitwalo 5 era gy'abampadde bampa miliyoni 10 era z'abampadde kati the only constant right now is me kuba nze neerako obuvunaanyizibwa kati nze nkubuulira kyange nti I was disappointed era kati lwe wakuyita ogenda watakuyise togenda okuva lwe nasembayo mulaba tankubirangako tampitanga era simunoonya yaŋŋamba nja kukubira era simuyinaako buzibu ate gwomulaze nti akomyewo kati abaana abo bamubakidde
abaana bankubira basimu simanya nina ekifaananyi kya Brian White simanya ninayo proposal gye njagala omuwa n'obabuuza luli mwaliwa nange naye proposal y'abakyala bange bali empigi bambi banaku tebalina kijja bba kizibu yali badde abayamba abana baveeko bano bamikisa abakazi basaba emikisa kyekimu kye nayagala maama Fina kye yagamba takyayagala kuyamba nensanyuka nnyo oluusi njagala nnyo n'alya ku ssente ze ne maama Fina bamukola bubi abaana abo be yayamba bamwogerera bubi oluusi omuntu bambi bagamba omuntu ayinza okwerabiza Katonda newankubadde tekiba kituufu naye bamukolanga bubi omukyala ekyo kati kyamuwa ekyokuyiga yayiga owange abasuubuzi b'ekyansi amaduuka maggali paka kati amaduuka maggali ogenda wansi osanga y'akantu konna naye nti yagasi yakaabira ddala but what is the problem abasuubuzi ne gavumenti byonna bizibu baagaye bagenda mu kubumetinga abasuubuzi ne gavumenti bonna bizibu bitya from my own analysis gavumenti erina ebintu byekola deliberately nerekawo loophole weekukwatira weewantu wangi nnyo abantu abo bola abalekana ku social media oluusi balina pressure gye bateeka ku bantu bo ne batamanya kati olunaku olwaliro olaba Ruthi gavumenti tomanyi misolo ba TV na radio gye baliko bangamba nti CBS operating ira ku license kozi nga baka Jackson nawulirako juzo bantu bamala ne bagifuna anti baali batabusi ebyo bisera bya Kabaka Riot na biki bokuva lwe babaggulawo mbo I'm not so certain nabe wulira naye ate abaali babingamba nga bali highly pressed nti baali basalawo ne babakkiriza baddemu bakole nga tebalina license but you see that government, that's how governments operate. That's how governments operate. Kaliwaga mukole ne bagamba tena license mujja apply ngire tujja jibawo wonna wokolera ensobi ati kusikako busisi bakujjako bakugamba gwani gwe bogenda mu court ng'ogamba nti banange batujjeko bikijja mwate mwina license babadde ba operating illegally without a license. You know, actually basasole n'okusasula fine. Kibanga musajja kuwa mmotoka natakuwa kadi. Gwe kati ojja n'ogivuga n'oba comfortable. Lw'omunyiiza n'akugoba n'agitwala. Emmotoka yange nze mbadde ngivuga nti emmotoka okugivuga si bwe wannannyini obwannannyini buliwa oli yawa omuwala waliwo ogwe wachaliwo omumanyi ng'amuwa emmotoka omusajja ng'amuwa emmotoka kasita yabaliga yali agipakinze wali oli atuba kutubi driver n'ekisumuuzo ekirala ono agenda okumaliriza ogenda okutuuka wano wabweru ng'emmotoka weeri emmotoka yagenze yali mu parking bagizizaayo dda so akakantu kenkunnyonnyodde I think olunaku olwaliro ke kasumbuwa abasuubuzi because worldwide the whole country I mean the whole world is under recession I think so economies are trying to recover now as economies recover governments zino cutting expenditure zino kulaba how do we overcome inflation and recession zisalako ku buyambi obadde bugenda mu nsi endala basobole oku enhancinga wano you get those things kati tuli mu time of recession twakaba mu covid ebina economic hardships eziriwo ate n'entalo nazo the major economies in the world are funding wars kati Iran yakubye Israel yadewerezayo missiles twawudde nti America yabayambyeko France nebayambako ne UK kati budget season eziddeeyo Ukraine Zelensky naye alaajana kati ezo Nordic countries ezo Sweden Denmark zona ziryawo nazo zaagala kuyamba Slovakia Czech Republic zaani so kati heartbeat y'ensi economically esinga eri mu Europe awo ne mu America. The economies are not doing well, but they have so many things to tackle. They want to retain their supremacy, but then they have to retain the economies. Within a year or two, we may go into full recession. Oh my God. Because Japan already are declaring a recession, I think in the UK. Kati America, Azanya with the numbers, very more election period. So for them, they can't declare a recession because definitely standing president, so kati ndoza bana amala akalo they can declare
Yeah, it's Chendo was I stand to be corrected. So that is how things are happening now. Kati eyo byonna bijja kati dukene basazeeko obuyambi ku byabasiyazi ku byabaki byonna ebyo kati tulina okwenoonyeza omusolo awo kati bwe tuba nga tulina okwenoonyeza omusolo gavumenti egamba nti erina okustreamlininga how business works kati challenge esinga okubaawo minus these other things abasuubuzi bebogerako ebyokubeera nti booleete ebyamaguzi bye bigwa emalabba ate simala n'osasulaawo road blockers zonna ogenda olisaliisa abantu paka mu warehouse that is a legitimate cause of theirs. Kati government erina ekintu kye yali yakola yali yakkiriza businesses okurunninga without structures. Nti mu nsi ebifo bitini the whole world there are a few countries we bakkiriza business okubeera run the government is not breathing down on them directly because businesses ezo the single yimirizawo government. Of course the biggest businessman in any country is the government followed by the private sector but because government is us the biggest is now the what? The private sector. Hey. Yes. Kati the private sector ogenda laba waki beesibye nnyo mu kikuubo eyo wansi wa nti wansi eyo baade bakukusa ebintu ne babireeta amagendo baita amagendo okay I don't know basola kireeta oluusi tebasasudde emisolo oluusi biki kati na gavumenti nga URA ateekawo embeera nti weebale kati for example nze kampani yange buli mwaka mbaako byembala nti nkozesa mpangisa office esasula zino nfuna obulango sente bwezi then nywa amafuta agakola emirimu gino sente bwezi kati expenditure yange nina okugiwandiika with the proof of receipts. Era waliwo season etuuka nga bw'ogenda ku Shell n'onywa amafuta bagamba mpa receipt yeeyo giteeke mu mannya gange okitegeera ne bagikuteeramu landlord n'akuwandiikira office yo n'akuwandiikira receipts nga ziraga okitegeera kati then ezo z'okwata n'olaga URA nti expenditure nayingiza expenditure yange either guno mwaka nkoledde mu deficit oba ninawo zino eyo tabulation etambula buli muntu akuwa receipt agiteeka ku URA kati erina okucekingawo n'ecekinga ne wano nga bikolaboratinga okitegedde kati ekyo kimu waliwo mukwano gwange KCCA muli bubi baagala rent oba bamuyita abakyala bya KCCA waliwo ne URA omusolo gweyagala ogwa rent ogw'abapangisa kati bamulese ne bamukuba biiru ya miliyoni 12 bamugamba mbu ennyumba zonna nga bwe ziri oba zirina engeri gye zeekuttemu bikomera bya njawulo naye ziri engeri gye zeekuttemu mbu babagambye nti ennyumba zonna zize ate nga si zize okitegedde bino byojja n'ozimba n'okwasa ku kikomera kyono ndowooza ayina engeri gye yada kinnyonnyolamu n'agenda KCCA awo n'asooka n'abawaayo biliyoni 6 kati balyoke boogere omusajja wange wano wa Jikoni wansi ne ka notice yakatadde effective yesterday Tuesday because balina osasula omusolo ogwo kati ebbeeyi ne yeeyongeramu yes ye bajjako awo ku Jikoni naliwo aba URA ebajja ku lunch time ne bagoba abantu nga wendi emmere nga bagenda gikola batya nga bagamba musimu abo tebalina emisolo gye batasasula baagala miliyoni bazaali 14 ekyayamba omusajja wa Jikoni waliwo abanene mu gavumenti abaliirawo ne bakubira commissioner general ne bamugamba commissioner general kyatandika ddi tutuuse tutya wano commissioner general kwe kuba essimu n'abagamba musooke mu haltinge you can't go nga abantu bali yawo and you do what exactly mugende olweggulo nga mumaze yes engage the person bekyali badde era olweggulo ne bakomawo that is okay kwaba bamaze okutunda bamazizaawo kati nemmere sobo kati nezo risiiti z'emmere kati kye baali bamuvunaana bana bavuga emmere za golovo oziraba bayimiriza piki ne bakugamba leeta risiiti y'emmere gy'otwala kati yo kiro litanasasula bw'okubamu mu mashini booti irisiiti eno efuluma
beri URA ebere baranti basasudde oda ne bwe cyuko ninagandi sasa bikinyanja njagala kino wano babira baranti kyakoze eki kati bano bagamba ndi balina receipt gye basooka ne bakuwa bw'omala saso ne bw'oba olidde mmere balina receipt gye bakuwa to make sure nti n'ogitunuulira bw'okakasa nti yeeno n'osasula ne bagipanchinga inwali n'efuluma nga receipt ne bagikuwa URA energy capturing nga nawe n'ogisigaza kati bano bagamba nti bano receipt zabadde nga bafulumye ezimu oba okitegera kye ngamba kati eyo mix up yonna yeetaaga sensitization naye eva ku loophole yawa gye mbadde nkunyonnyola wali nti gavumenti eno bwe yajja abantu baakolanga nnyo bizinesi nga bo nga bw'ofuna ka bizinesi ko ng'ofuluma okeera ku makya n'otandika kampuni n'otandika okukwata n'emikolo eminene n'okolerako ne ku state house owa parliament nga tolina na chini namba kati URA etandika streamlininga nti nga parliament government agency yonna eneekuwa omulimu oba ezo big corporations olina okuba ne tin number olina okuba ne VAT number kugamba olina okuba nga buli kimu URA ekye yeetaaga okirina so that process eyo gikola ki kati bekyakirira wansi eri ewaffe mu basuubuzi abamu mu kulowooza okwange from the explanations I've seen and I've gone down, I've spoken to different people, because the structure didn't come in the beginning and because of the hard economic times zetuyina abasuubuzi abasinga baali bamanyidde nti baava ku URA buli kimu kiba kikoze eki kati wano ng'alina ebitabo bye bibiri alina ekikye mwabalira ezize n'alaba waafunira ne waafiirwa wamala wano n'alyoka wandika mu kya URA kati URA mugamba nti structure nga bweri bwino tambula tobalero loss and profit ogirabira mu business bw'otugamba nti walese peya ze nga to 50 buli lwopanchingamu nti otunze nga tubala eyo ng'efulumye kati gwe ono owa receipt bw'olina okwogera naye n'omugamba nti receipt yange engate eno ngenda gikuguza $5,000 naye mbadde nsaba tekemu $200 ebiri kati abasinga tetutagenda kukkiriza kuba ojja kugamba waaki oteekamu $200 nga nkuwadde 5 oba kitegeera kubanga ekisookamu byonna nange taata w'abaana namugambe ngeza ogula ngato za mwana nkadde 5 ajja kwagala okulaba receipt kati omusuubuzi walina okufuniramu nti oteekamu bapanchinga wali receipt n'efuluma ngeraga waguze 2 gino 3 gy'abeera tagidikira yalinze gibeera gijje okitegeera kyegamba kati URA ebyo bye yajjawo URA egamba nti gino 5 bw'ogiteekamu kati omusuubuzi yakunnyonnyola nti problemu yakino eri emu 1 tulina middleman nti ogenze woli omukazi wa kusiba enviiri yange Jennifer Braiding Salon wabweru waawo waliwo ng'olina Jennifer ayina omuwayo 13,000 oba 5 kati ezo tazikapukyalinga wano naye ate baateekamu ifris eyo receipt zonna zijja awo nti Ruth yansasudde $5,000 omusolo gwonna ne baguggyako kyokka nga tubabaza oli 2% oba 10% gye balina okuggyako naye ng'ate already olina gwowaddeko inakaddeyi 5 kati ekyokulala high prices are high kati omusuubuzi agamba esaati gino emisolo gyonna gyayitamu malaba road blocks simajja wano kati simayo osasudde ground rent osasudde rent wenyini wosona biki agenda omalirizanga luli engatto gy'abadde atunda $15,000 abalina ogitunda $25,000 asigale mu bizinesi ng'asurvivinga kati challenge eriwo nti omusuubuzi ye kyatayagala kwogera kiri nti emisolo gino emingi gimu affectinga nti wali mu kitabo kye yalinga asobola okugamba nti kale ono kamuguze 7 oli kamuguze 10 ono okitegeera nalaba nga bw'abalansinga wano bw'oba ogambye nti engato ya $5,000 ebeera y'5 oba bw'ogamba nti ya 10 era omusolo URA egenda zikugyako so basically URA ye eri mu kukolera consumer tekolera ono consumer ky'abaguze mwe kirina okubeera butereevu kati gavumenti oba URA ekola ebintu nga bwe birina okuba URA ekyekola however
omusuubuzi amaze ebbanga oba yayingira bizinensi oba obulamu bwe bwonna bw'amaze ng'akola bizinensi awo maze abukola the other way gye yamanyiira okitegeera kati ssaawa eno change ejja agiraba tagenda sigala mu kibuga kituufu abatakola ate nga naye mutuufu kati obuzibu bwe buvudde kati bw'abasuubuzi bagamba URA tesobola kubaako ngeri gyekwata misolo gino gyonna n'egibakuba omulundi gumu nate abajja kubeerawo atasobola era ekyo kikola anti eyo option emu kuba bagamba nti baba asasula okuva eri najja n'asasula warehouse kati ab'emmotoka babagamba emmotoka tezirina kumala oba myezi emeka mu bboodi okitegeera ate nga ye naye si yagamba abaguzi nti muzira oba okitegeera kyeŋŋamu ate nayo URA egamba nti abamu baalwisangayo emmotoka ezo oluusi ne bazitunda ne batandikira yalinga kati ffe tugamba nti emmotoka bezigaanirayo ebbanga bwe riti ziveemu tuzitunde. So it is a complicated situation, but for me I think byonna byonna mu kulaba okwange ne mu kutegeera guys abali eyo I can be wrong. Era osobola okunoonya Ruth Kalibala n'akukyaza n'onnyonnyola in reference to what I've said, but respectfully tojja n'otandika nti kikasuku tekirina magezi nja kuvuma banga okimanyi. So osobola okujja n'onnyonnyola gwe nga bw'okitegeera, but for me as me, my interaction with URA, my interaction n'abasuubuzi, problem erina government. URA implementing ekivudde mu parliament. Okitegedde kati omusuubuzi yayombera kino kati government wano wakati through parliament yeerina okuvaayo neemanya polite y'omusuubuzi neemanya polite ya middleman kuba ebintu nga bwe biyimiridde waliwo abaana babadde bakera mu kibuga kuyiriba oli nga kati oyo omwana omulaba aleese buntu bwa gundi avudde wa Kiseka nange nno omwana no wansi ku gundi ku Pentagon bamuyita Kim Fashions era mwana muyiribi yanguze engoye yakola biki tulina oli omuwala oli gundi Koko abadde nga omukubira kati nga betudde wano nakkirira wansi muwino n'agenda n'ayogera n'owengatto namuwengatto n'amugamba engatto nja gitunda emitwalo 8 najja naga akasuku emitwalo 10 n'emeka n'etaano n'omuwa n'alyako zino ezizo omusanvu oli n'amuwa 8 kati system okusinzira bweri akijjeewo n'emmere y'obwerere ku jikoni yaweddewo takyogerako ana cost of fish yaweddewo anti buli kimu bakyagala ku receipt kati bw'osayininga enge tulengedde mugaati yabeera mu loosi but what I know government besalawo kiremezaamu eventually kijja kukola ngena kunoonyaako wa URA ajja nnyonnyole noonyayo wa URA onoonye n'omusuubuzi noonya Kabanda Kabanda ono waffe ow'abayimbi naye munoonye kati abo be basobola okunnyonnyola exactly ekiri wansi awo but in my understanding problem wevudde government has now sought to streamline because government nayo terina ssente bali bubi kyekituufu banoonya buli wamu banoonyawo kataaka buli wamu banoonyawo ssente enkozesa yaazo eyinza okuba si ennungi naye tebalina ssente era ekirala URA ekizibu kati kyeyina kati gundi ye yakitakolinga mangu PSST Mwami Goobi Mwami Goobi ye yabagamba abantu baali bakayana sente muzifulumya simanya abantu sente tezikola n'agamba nti nze roolo yange yakufulumya sente finance I plan and release kati mwe mumanyi gye muzikozesa kati ebiddako awo mulina okubuuza bwe tuziweereza ku district zigenda wa zituuse zirina okukola zezo za anti-corruption committees eziriwo zaani ezirondoola emirimu gyaki kati saawe nekirala URA obuzibu bweyina buli bumu bwe bumu ne KCC ebweyina nti ssente KCC ezeekuŋŋaanya enguudo waaki zifaanana wezi ate nkuba yazirabisizza nnyo ekinyiiza abantu era ekikuba kati most people abali mu kintu kino kye tuliko feeling people emotional ebintu bya government politics ebyo ekisinza obumenya abannayuganda nti tubiteesaako with emotions omwana which is justified lwitwali tuva egundi wali emutukula gayi n'abuuza wa URA omusolo siganye mu gwagala mu kusaba naye guliwa gugenda wa tukola ki oluva emutukula ova emutukula emutukula
bw'omala okuweta wano kano n'oyisa wano Mpuga awo waakiikirira ndowooza ka constituency kebe kakoma woolina w'obeerawo n'omulaba ali waggulu awo yazimba waggulu kaawo n'olaba waawo enguudo mbi omwana n'agamba nti emmotoka ogireeta ogenda ogituusa w'ogituusiza yonna ng'ate ebanja ekutudde akakono ekutudde kino kati omusolo gulagawo gwe tusasula naye ng'ate mu butuufu n'omuntu naye alina ensonga ze kati obuzibu lwaki abantu baganya okutegeera URA kyekyo nti URA tesobola kuddamu kibuuzo kya misolo giragawa yejja kulaga enguudo ezizimbiddwa ezikoze eki because URA yo si kyeyina ekkola yo URA eriwo okuŋŋaanya musolo guteeka mu consolidated fund guveeyo gobi parliament nga bekutudde gobi abagambe nti tulowooza kino kijja kukola kino kijja kukola azijjeyo abawe kati parliament n'abalala bamonitoringa ssente ezo tulina okubuuza nti bakama bange zikoze ki zifulumye zigenze nambole zikozeewa kati badeni yonna eri ku URA buli omu abuuza URA ssente zikola ki anti yesolooza kati URA erina okuvaayo etunnyonnyole buli URA ekyegezaako kunnyonnyola ebintu ebisinga URA bayire byennyonnyola bituufu naye kati nayo terina kijja bikolawo be boogera double taxation amateeka gava mu parliament era kati aba parliament bwe tulina okugamba lwaki tulina emisolo beegiti naye tetusobola kibabuuza kuba tulowooza nti URA yekikola ate ye URA ekola bukozi kivudde eri kugamba nti tulowooza singa tukola betinete bana ba legislators abakola amateeka balaba sense in it ne bagamba kikolebwe kiteekebwe mu nkola kitegeera kati bwe kiteekebwa mu nkola yo URA tandika okukiimplementinga lwakuba URA ekyenjagalo gigambako kiri kimu abasajja bammwe bakambwe wa URA basinga aba KCCA aba KCCA baawolamu aba KCCA baawolamu bakambwe naye tebakyali bakambwe nnyo nga wali Jennifer we yali nga yakajja mukulu era yodde wano wa URA wano egune mutukula walinga ku State House awo ku Kampala Club nalabako aba KCCA nga bagamba omukazi mu bulungi nti omanyi kasooli mujjeewo oleme kukolerawo wano kwa State House yene eri wano president banaaba ayitawo nalaba ebintu bino pressure agenda giteekako executive director ate executive director pressure agiteeke kuffe ate naffe tugikuteekeko ate ogambe tuli babi mukazi ne bakimunnyonnyola bambi n'akola ki n'avaawo n'abatraffic babadde bakendeeza abatraffic bakendeeza ddala kati baabusigazza ku babooda bakendeeza kyabadde wano jjo awo nge wakakande obusungu anti gulo abanoopu babadde kyekiri awo so kati obusungu badde babuteeka nnyo ku babooda owa booda alina omusaabaza amutisi bakikwata bubi ekyo bannange amayembe bw'osikamu ekisumuluzo nize kyanema kibamba kukwatira oli alina helmet alina reflector jacket baagala permit nti bakyogere babibagamba naye kakati omusaabaze nze basimanyi bajja kututwala nti kikyamu Ruth nga benkugambye sisitimu zaffe enzimba gye baazizimbamu omanyi nti guno omulembe gwa Museveni baguyita gwa kyejo nange ndamu ekyejo tewali muntu ayonoonye bannayuganda n'abakuzizza kyejo nga Museveni anti kati atulabanga baana be kyekyo kyenkunnyonnyola era we wavudde obuzibu nti kati olunaku olwaleero ne be bayisa ebiranga ebyenkanawa ku TV ne bagamba ababooda mufune helmet oba pamiti bamanyi bulungi bagenda kukuba enduulu president agambe muleke abantu bange. Now the unfortunate bit kyeki mbadde nkunnyonnyolako basuubuzi nti kati balabika okuba basazeewo nti system zirina okukola era bagala mu meetinga oba leero oba nkya anti basobola mu meetinga era n'abagamba nti structure etambule ennaku zino Museveni takyayagala kumanya bekiba kiri mu tteeka nga begatambula bayinza mu meetinga n'abagamba ogwo omusolo beguba nga guli mu mateeka nga beguli mugusasule naye olabe Tanzania ne bwogula bbiya bakuwa receipt ne bwogula sweet bakuwa receipt nti receipt ogifuna nsooka nembuuza lwaki otuwa receipt nyingi bwesi ne bwogula kipa ya bbiya ebaako receipt Tanzania kyaluma nti poliisi ezokusanga ne kustopinga ng'okuta ekiveera ne kugamba mpako receipts ezo neziraba kati anti kyenkugambye nti bayinza okgenda omulaba enkya oba leero n'akabatema nti kubeewalala kikoze n'abagamba bannaayo musasule ebintu bingi Museveni byagenza akyusa ennaku zino President Museveni baadvisors bakoze omulimu gwabwe kati yabaadvisor kinaawe tuve wano baadvisor egyo emirimu bagiteekawo bantu kunyumirwa bulamu amaama obeere bulungi kasu